respect na jesigaza ningamba ngenda sigala ngani muddugavu ngenda sigala ku kala yange niyo bawe banvu mare batukale banvu menyo ningambo bangende ewali takatana mpiseemu kekizigo nga nkoyo okunvuma mutuvuma omusajja nagamba njagala ekiwalanga kiru bwe kiti nga kinyirira nga kyokka naye wooli awo ng'akulaba n'ogamba kati ono mukolere kimazi zino tondaba ndi wa black gwandaba nti ndi mubi olaba ndi mujjuvu nemala ndi full package body like bam bam hips TV yaffe ina kubeerako ebiwala ebifaanana bwe biti amabina gakola hips zikola bambi ne bakiwa omulimu kuti waba weetuula awo nga pia gansuseeko obungi omeleke bagamba nti like namungi wa bam bam jansi waliwo omusajja eyanjagalako naŋŋamba nzikiriza oba ondogandoga ngendo yange yafiirwa omukazi nga nze neerogera ku oyo ate nkulimi nali ndikozeeko nomwana naŋŋamba gwe weesonyiwa ebba wange embwa gwe naŋŋamba mbwa gwe weesonyiwa ebba wange enzirugavu ne bampa bye bampa naŋŋamba bikole ku makya olw'eggulo ku makya ku saa 7 n'olw'eggulo neŋŋamba kale wallahi nabikola olunaku olwo mikwano gy'omulenzi ne batandika okumpisa ne bano bali mu kwetta bali mu kwasa ebintu mu nnyumba babimalawo nga bakyankalanye nga TV zonna ziri ku ttaka ng'oli amugamba nze nina mukazi wange nze sina kyenkweta za fuluma agenda namugamba oli mala nga mikwano gy'omulenzi ate bali mu kurekodinga like bu video nga babunsire ne bagamba eno omuliro gwakutte dda nga kikutte bayawukana bubi nnyo wallahi natya mukutya n'omulenzi saddamu yadde n'atandika okukuba amasimu nze nakutuma oddugavu oli muddugavu oyambadde bbulaka mwabakidekatoka akola ku TV mulina olugezigezi mwagala mulowooze buli wamu mwe mutegeerera wakati wajja mpatekatereza mutwalire ku TV mwatusobera naawe tututya naawe tutya muba mumanyi buli kimu mane nkuyambako tuyambako abo muyambako munno muyambe abo bemukola nabo mpozi nawe Cyrus yegundi producer Travis ate Cyrus producer wa Cyrus wa bitaala mwe bakola olugamba olw'ekitundu nawe okkiriza bakola lwa kitundu ne Black Sugar oyagala ki anamba gundi TV yamwe tesasula abana kyo babaddukayo naye gwe bakusasula nze bansasula zange nzifuna mu full swing tondaawe nnyirira kyanti ndabika bulungi nyambala neeyambaza okuva ku Monday mpaka ku Friday kola nedda ebyo biteeka ku pressure ebyengoye waliwo omuwala omu yali anyambaza nsaamwogera mannyawo mu tawuni we yali nga nyambaza oba wakambala akagoye ke bwe bati n'onyuma nga kubiramu ne olugoye balwagala pressure gyoberako ate munene wa boda alulete like jukira yes nga balaga jukira imanga ngogenda ku show ne ku byakafaanani nenteekayo kitegeera wote yabeeranga na lumu oba nga abeeramu ne piece bbiri nedda yabeeranga ne bupiisi nga bubiri ngayinza okubeera nga asuubula kakala nga aka green n'asuubula n'aka blue kati n'akuwaako aka blue kitegeera kati alabye aba ayagala kakala ako okitegeera kati nga atandika akagoye muneekaleeta ate biki bwe bityo nembikoowa mpapiro saalaga nsiraka sikunamira abantu okay gwe wasurviving otyo obutakutemako kuba yona na regimu gye walimu bagibabasasudde nga tebabasasudde really tebabasasula abaana bali bagenda mu kkooti kikakusinga okumanya gyokolera oyinza okunsinga kubanga lutalo lwe lwamugjayo omwani Jenny ate no yali mukwano gwo era mukwano gwange Jenny naavaayo lwa lutalo nga balwana ne Black Sugar really wenno weewunza nja okukuba ekikondi tereera kwabiŋŋamba naye nga actually nze kyenyinza okugamba
nze bansasula. Buli mwana akola ku TV mumyufu gwe kiki? Nze bansasula mu full dose. Era ndi mugumu nnyo gyendi. Ekyo bulaka ng'okidduka. Mwana mukyesibye okina okuziba kimutuvuma nnyo obuddugavu kiki musango? Buli akola nti ku TV tulaba mumyufu. Teri akola ku TV n'atamyuka. Ne bw'ajja muddugavu. Amaliza amyuse. Nze nakyesigaza respect nagyesigaza ningamba ngenda sigala nga ndi muddugavu. Ngenda sigala ku kala yange. Niyo bawe banvuma ne batukale banvuma nnyo ningambo bangende ewali takatana mpiseemuko ekizigo nga nkoyo okunvuma mutuvuma. Omusajja n'agamba njagala ekiwala nga kyeru bwe kiti nga kinyirira nga kyokka nga naye wooli awo ng'akulaba n'ogamba kati ono mukolere kye mazima dda. Ogambye embuno ekyo respect wagyesigalizwa otegeeza abeerusa tebeewa respect oba tekyalina respect oba teweesiga kikyoli. Essaawa zino tondaba ndi wa black gwandaba nti ndi mubi olaba nti ndi mubi ni waliwo atukanya agamba bannange nasanze omuwala wa black ali ku nakyo ekyo respect aye tugenda tuuka ebiseera nga fe aba black fe abatunda era mwesabire nga fe abaliko si kwegumya nga tokyasobola kuddayo gye wali anti ennaku zo buli mweru nowaba nga omwana like ali ku kala ye nakyo buli mweru bagamba yakituulamu yakinnyikamu. Waliwo baleka olumunookera nogana naye banvuminyoka neeruseemuko. Kwegamba oli kivume ekitudde wala. Nakyo ekiddugavu kyekibi kirabe kati ennaku zo buli muddugavu aba mubi. Buli muddugavu mubi. Waliwo nali mpolereza like spice. Bavumanzi. Ng'omulereza kuki? Like ebyaliwo awo ebya spice ne shiba. Nitwegabanyamu ya ku seti nga omanyi mubeera ku seti ne mwegabanyamu n'enzira ku side ya spice. Naye gwe kiddugavu otandika otuwolereza spice. Yandage tulidde ebivumo batuvumya actually. Batuvumya bana bavuma. Nsonga ki gano okweyerusa nga bw'omuntu gw'ogamba nti olijja kweyerusa? Ndi mujjuvu neemala. Ndi full package. Yes. Yerusa kaba full package. Taba aba teyeesiga kikyali. Ndi full package. Ndi full package. Okuva wansi mpaka waggulu. Kati kiki bakwegombako ku TV? Kwogambye bakuvuma kibiki. Kati ekibakwegombako ku TV oli kyatula ku TV n'agamba ekyo ekiwala ya Rabbi. My body. Body. Like bam. Hips. Yeah. Nokubadala mbadadde nekigere n'empuuba. Amabina bagamba. Bakwegombako mabina. Tagala banaye cyane ekyo nekyala muhambo. Nawo tomanyi ndi hambo. Tebabugira bugizo mutwala. Nze nkyali ku mabina soko mbuli amabina. Oyagala ebyo. Gamba n'omulimu ogufuna lwa mabina. Ombiri gwange tegwali munti gwa mabina. Omuntu gwe nasanga wakukyali we najja okusaba omulimu. Muntu tumwogereko? Ali so down to earth aliko ebyo byasimya bam. Nuldin. Musajja mukakamu. Ate Nuldin tayagala nabaddugavu. Ayagala beeru. Nuldin ayagala beeru. Tayagala ffe baddugavu. Oyo muganda wange ayagala beeru. Nuldin musajja mukakamu. Ate tayagala baddugavu. Ayagala beeru. Nkubuulira amazima. Kati bwe yakuwa atya omulimu omuddugavu? Omulimu gwange tegwalimu Nuldin yekka. Omulimu gwe gwalimu okuva kaŋŋambe okuva ku Nuldin mpaka ku CEO mpaka ku HR. Gwe wuuna. Abaana ba Bugundi bakusindise busindisi. No that. CEO n'akusindikira HR n'agamba agende wa Nuldin ekimu kikoleddwako. No. Naye nga actually we najjira ku Baba TV nga waliwo abavudde waggulu ffenna nga batwagala mu kifo ekyo kimu ng'oli era avaayo n'agamba nze gundi CEO yaŋŋambye nzije. Yes. Nawe nojja yaŋŋambye nzije? No. N'omulala najja yaŋŋambye? No, nze saali ku CEO. Naye olw'amabina? Not about my banner. Actually ne appearance y'omuntu naye esobola okubeera nayo egattako
egattako engeri omuntu gy'aba alabikamu naawe okimanyi ate TV baagala nnyo omuntu like sijja gamba figa mujja gamba obaka but wabaawo ekintu kyotutunira n'ogamba ajja sobola era naye mulimu bapresenta b'omanyi sijja boogera wallahi nga talina kyasobola nga talina yaddi but naye nga because of the body like ne bamuwa ne bagamba bambi ajja tukolera bambi TV yaffe erina kubeerako ebiwala ebifaanana bwe biti amabina gakola hips zikola bambi ne bakiwa omulimu ku TV ezimu era nga bagamba ne bagamba naye Sharifa ekitogenda ku TV bati bajja kuwa omulimu nno bajja kuwa omulimu baagala we bati baagala abawala we bati kulembeza ku ggwe mabina gwabimanyi amabino ogenyumirizaamu okuba n'amangi bwe gati buli omu wabeerawo obeera ng'oli proud of yourself nga wenyumirizaamu abasiraamu tugambawo mashallah ngambawo mashallah Allah webale gwe waba wetuulaawo nga pia gansuseeko obungi omeleke bagamba nti like namungi wa bambam banno batuula ku sente gwe wagaana otuula ntuula I always sit ntuula naye waliwo sendi we yali abagambye nga alisi idea n'atuwa idea n'abagamba nti waliwo TV emu eyimusa omuwala n'atambula n'akolamu bw'ati n'abagamba actually kyebasaana okubeera nga bamba nyimukenga nkyukengamu nkyuse nkwateko wano nkoleko bati then ndyoke ntuule atakolayo yawa amagezi abakolayo omuntu awa idea alaba ekitone kyo buli watula ku TV bakubika bw'otuula wekweka kyekyo kyennyini nnyini ne bagaa kati kotutandika oyimuka gwebabananga muyina ebitone byamaanyi naye ogafunamu muki ntuula ngafunamu saa zino situdde gwatudde ngafunamu ntudde kanola abatalina tebatuula batuula naye tolaba nti ntuula n'ensala nako bo bakola bati atuula yenna nakkawo flat screen nga tobakola atuula nakkawo nga wala nti flat screen atuula nakkawo ne katwanze ntuula nenkolako bwenti obayitako mulimu mulina abatalina mubina nga ye talina mwe bangi temwewalana baŋŋamba empala n'eriwamu empalana eri buli wamu buli omu gyakolera buli wamu gyeri actually tewali watali empalana baago basigala akuba essimu oyo lwaki mwamuleka really nze gwaŋŋamba gyeri naye gwe kikusevinga eki olimba nga tuuza kwani CEO waffe mukazi damuyogere CEO waffe amagwa abagamba mukazi CEO mukazi ate ogamba aliwa nze ngamba topu gwabimanyi babi mala n'omwaka nga siku ngenda weza mwaka ku baba ngenda weza mwaka kati nze yajja ndoza maze emyezi namulaba kati noma kati n'emyezi enda tegindayitawo gwamazeyo ebbanga mwobala mwaka lwaki oli obuzibu nzija ngenda ku sho nzijaawo saawa 10 nenkola byenkola then nenvaawo sokomuli ebintu byofunye mu mabina hoogenyumirizaamu ebyo kibyenfunye ntuula ndi wano ntudde asajja gakutawanya manya agasajja g'ebweru batawaanya bo batawaanya naye oba manyi kyoyagala batawaanya naye ogenda mpola ennaku zino abali b'ebigundi bangi bebintu otya ati bayinza okuganyukiramu tokampulire byolitakokwebigundiko yogera mpola abantu b'ebigundi ennaku zino kati bayitirivu agalaba n'agamba n'agakuba mu kyamisana kyaggulu baagala bwengatyo gagago bali baliko ebyo aye kati walaba wano we wange alabanga bulijjo gyagenda ali ku bawolayini ate ko tuli kuno kwe bali ku luno oluguudo bangi
balinawo n'ennyumba wali mu maaso tomanyiwo nga tonnatuuka ku luno oluguudo balinawo n'ekitebe kyaba tokimanyi balinawo ekitebe awo ku Salama Road Papa Sidi okyo nsisuubira nti waawo si waawo oyo yagambye wa ku church yagambye wa church oyo si waawo si wa Salama Road kati oga Papa Sidi mulalo kyogera kiti yagambye nti Bugembe omanye ebyaffe Kayanja mukola entertainment bayinza okukola program ya entertainment so ebintu bya Papa Sidi bino storage ebintu bya Papa Sidi biri mu bintu bya mirundi ebiri lwakuba nti pasita yalinnye gye gava okulinnya gye gava wali oleeteddeko akabwa ne kakufuukira akabwa nekakuluma enteega kyekyo keka Papa Sidi ate kati bikabulumye kati enteega abweyitira nga olaba nti yayitanga ba Bad Black nayita abayimbi nga olaba pasita Bugembe waayita abantu ku Sande kati oluusi oyinza oyita akabwa nga ko kalina ekigendererwa kyako kyekyo n'akeeyitira kati nga omanyi nti ojagenda ne pasita weekubye ekifaananyi ne pasita oba pasita oba imaamu ngaoyo weekubye ekifaananyi naye kitegeera naye kati goyinza obutamanya intentions zoono omuntu azze okwekubya ekifaananyi naawe wetuli wano osobola okwekubya ekifaananyi nange n'ogamba namumaze mulimu ajjo kitwala nti olima mulimu ajjo kitwala nti kituufu kukitegedde naye kisinziira wonooba nga naye balina emize gye bakumanyiko nti otera obbamala bajagambira kituufu yamukoze eki kyekyo ng'otera obbamala bajagamba kituufu yamumaze kati Papa Sidi ogenda eyo pasita ayinza okuba bino pasita bye yabayitanga ba celebrity biki bagendeyo ne bagendayo Papa Sidi naye yeekubye ekifaananyi naani biri ebintu bya sayidi by'emirundi egyo kyekyo bya mirundi ebiri kati Papa Sidi naye yeekubye ekifaananyi ne pasita kati Papa Sidi ayinza okuba nga yatuuse eri Papa Sidi actually okuva ano yasooka bonaabona nnyo yabeerako manager wa Spice mu studio manager wa studio naye nga mwasula yasulanga mu studio Papa Sidi nga talina waasula n'atungako ekyalaani bameroni nga beesala engoye zayambadde bakamidiyoni bebityo nga bimanyi ate nzijukira Papa Sidi aleka yalalirako ne South Africa aleka yalalirako e South Africa if I'm not mistaken nayo ne bigaanayo ne bamudipoti nga ndoza ne bamukomyawo kati eyo gyali n'agezaako ng'alina omukazi omuzungu gwe yagala ozaalamu omwana naye nabyo ne bigaana omudoozi omukazi n'amubuuka naye kati kyemmanyi alabika anoonya mpapula nga ssemu erinnya ly'omuyimbi ne pasita asobola okuba nga anoonya nati ensi bwe yatuuka ayinza okuba nga alaba obuyimbi talina kyabufunamu nange nakiroboozezaako ng'omuntu naye ndeka munange abantu baffe family friend awo family friend yaffe bambisa bagenamu nnyo takyalina kyafiirwa kati ate anoonya waafunira nti ali eri akola anoonya mpapula nabawo okubeera nga tanoonya mpapula nga kyayogera kituufu oba omuntu ali mu kkooti ebintu byaliko nebavaayo awo obujulizi obunyondo eriko bagiraddeko yikibuka kasi kumutwala gusimbayo n'akomerera yamukomeredde tewali kati kikyogezaako gamba ziri sayidi bbiri eyokubiri gyogambye nga nti bw'abanga kituufu then kkooti eba ekyalonye kuleka nga ndiyanguza kuleka nga naye kkooti yatunuddemu nga si kituufu nange tujja bimanya naye Kasaya yavuddeyo n'ayogera naye natuse ne ndowooza ne ŋŋamba oba yanobya n'oli omukyala w'ezindi tukireke ekyo
abantu bakirowoozezaako naye oda buli yakiŋŋamba mugamba ati kireke otya okukuba kati papa sidi n'oba ng'otambula n'akuyitako n'akulaba kale nange oyo sisobola kati bangi abantu bagamba nti sisobola munene nga ye abakoze omuntu akola ebintu ebyo wano ewaffe Uganda yeenyinyaza kati papa sidi omwenyinya yatasobola kuliira nange wendiiridde sobola kulya naye ku lusaniya lwe lumu oba mulanga asituse ng'ambaho oba agenze kukola ki emabega eyo agenze kwetereza ati naye oba kamuyiseemu anti bati babayita kitegeera oba omwenyinyala oba tosobola kati ng'otandika okubamu ofani ng'ogamba oba alina ka oyiro mu nsawo awo ka Johnson atiisa naye tugenda kola tutya edda baatugambanga nti okuza omwana n'eddiini tukulire mu ddiini naye ati kati mu madiini ati kati ebintu biringa ng'ebyagala okwonona tudde mu gundi oza tugenda kudda ate mu byakusamira ewa Mama Fiina byaddala tugenda kudda wa Mama Fiina tangira nko naye byaddala ebintu ebyo biba byaddala gyebiri byaddala byaddala waliwo yankyawa nali njagala gendayo yankyawa nenkaaba neŋŋamba akanombe muloge adde zonna adda neŋŋamba oba ngende bamukwatemu nati bayinza okubeera naye nga bamupaaza nga naye waliwo yamukwatamu oza mukyategeera ennaku zino mutegeerera ku ddagala lyemutegeererako ennaku zino tubakwatangamu obuyanga omwagalo naye waba ogolaba nga olaba tolina lugendo naye okirekaawo ng'okiroza ekikuveeko kireka kitandika okuwunyerera kumbe wakyegoba kati olwo gw'oyagala mbamu omuntu gw'oyagala naye manyi mulimu n'omusajja nti waliwo omusajja eyanjagalako naŋŋamba nzikiriza oba ondogandoga kikyoyagala nkiweereze bakireete ye kyabeera mu Uganda naŋŋamba kikyoya kyoyagala oneerogereko neŋŋamba ani ngendo yange yafiirwa omukazi nga nze neerogera ku oyo nga nze nzira ku oyo ndeka olwo ogende w'omugundi wa Mama Fiina omugambo otya omunyonyola ensonga Mama Fiina Mama Fiina munnange muna ate mune Mama Fiina biganye ale Mama Fiina agamba ate munnange kiki ng'omunnyonnyola Mama Fiina gaateekaawo amannya okumanya eddagala likola actually siisaawo ntipisawo Mama Fiina ate nkolimi nali ndikozeeko naye Allah gyali Allah gyali Allah gyali jasi sometimes abasajja mutumenya n'okola n'ekintu ky'otolina kubeera ng'okola pain gy'ogendamu nga okutaawo okwo otuuka n'ogamba naye Katonda oba olaba gyenje ndokitwa nti ono omusajja mbadde mwagala kitegeera natuukako waliwo gaayi oyo gwe nkugambye nga kyali mwagala nga mwagala kitegeera ate no nali nkyali kyali yanzikiriza n'okubeera nti omwana omuwala ayambala ku mpale eza white nga teziriimu nika bu butterfly ng'olina emyaka emikalo ekyambala mu butterfly nga nyambala empale ziri mu butterfly naawe ndeka nze ndeka nga nyambala emunika eziri mu butterfly wamweyambulira n'atya n'azikugulira ng'aseka ng'aseka wamweyambula emirundi emeka okurealizinga nti tuteekera kuddamu zambala ngoze gyali gyali emirundi ng'ena nga bweyambula aseka nga ngamba naye mukyala wange leero ate wakubye eno nzise
nga omukyala wange leero wakubye eno ate negenda kumalawo bumazi esinzeeko eyaluli naye nga nze mmanyi nkubye empale ndika okitegeera kati naye nolaba ng'aseka nnyo olowooza anyumirwa ng'aseka naye olaba nga kisusse nengezesa natandikira mu ya red nga siya butterfly red plain nentyawo n'akalega nangamba oli musufu eddako nenumba ekikuubo eyo mu Bachina anti nga zaala isi mutwalo ofunirako n'akaleega ngaawo ntandikiramu ezo ze batandikiramu olwogenda emyaka emeka naye n'emyaka gyali nga 22 oli musoga n'engeri ndowooza kati gye mbabeeramu kati ndi musoga lwaki walwawo otegeera nalwawo si buli omu munnange nti abeera abimanyi kale nalwawo ndowooza okwemakulamakula n'abasajja gwasooka okwemakulira yali wakubiri katuli mubameka bana ogera mu kikuubo nengera mu kikuubo omulundi ogwaddako nendeeta aka white nenkakuba bannaeko lwe bandyanga kyakulya neŋŋambawo ovudde mu butterfly nobujira obute bwakubuukiragala nga nze nno nyumira okwetunako bwenti ninetulako bwe bati kati oyo kyali mbale nkyakuleetera embooza nti ompisa wala kati kyali ne bamutwalako omuwala yamutwala yali ava China kola nga ava China akomyewo waka namupaaza beefunireko bino ebya WhatsApp n'alyoka spoiling omusajja ne sente nga nze nakamanya waabwe yakayiga okwambala nkudeetera nakamanya waabwe yakayiga okwambala empale enjeru nga nina omukwano guli konko ne mugamba mbitong'endako naye nga ngamba tukola bebi nga ngamba bebi tuli mukola oli amuwase tetuli mukola yes yali talinamu bulungi nga yeyabwe nga ngamba bebi tukola nga mugamba yanjo kyangayo naye nga omukwano nina mungi nga ebito biŋŋamba kati omuwala ne bategeera nti omuwala n'ategeera nti n'alaba nga nsindikira oli message n'ajjamu ennamba obviously nga omusajja alina okimulekera agikole ki agimuwe already oli kati keekafuna n'omuwala n'aŋŋamba gwe weesonyiwe bba wange embwa gwe n'aŋŋamba mbwa gwe weesonyiwe bba wange enzirugavu embwa enzirugavu n'aŋŋamba mbwa gwe weesonyiwe bba wange nakaaba nenkaaba amaziga nenkomayo neŋŋambawo wali omusinga amabi nange akusinga nali musinga naye sente nali musinga kati ate awo omubiri gwali tegunnavaayo bulungi nnyo ng'essaawa zino nga tegunnavaayo neŋŋamba okay gayi nankubira essimu naŋŋamba jangu ŋŋenda okutuuka ewa gayi ng'ennyumba yakyuse nga si eri gye mmanyi okuvya ddala ku ddowa mat mpaka waggulu ku siiringi nga kala waliyo ndala bagisiize firiji tetwalina firiji nga gyeri entebe empya ekitanda kipya omufaliso omupya neŋŋamba wewe nemmanya nti sigenda mmalako nakitegeererawo nti sigenda mmalako omusajja naŋŋamba nedda bebi lemezaamu tukola sente. I was like no nemugamba nze sigenda beera ne malaaya we China malaaya we China na bulumi nemugamba nze sijja kubeera na malaaya we China naŋŋamba neŋŋamba nze sigenda kaayana na bano neŋŋenda ne baŋŋamba tuwa amannya g'omulenzi wallahi yenze kennyini nnyini
olwa peni gye nagendangamu amaziga nga sikyalya sitaanya nagamba ngenda bigezesa wallahi nagamba ngenda bigezesa n'ennumba mu kulumba ne bampa bye bampa nagamba bikole ku makya olw'eggulo ku makya ku saa 7 n'olw'eggulo ne ngamba kale wallahi nabikola olunaku olwo mikwano gy'omulenzi ne batandika okumpisa ne bano bali mu kwetta bali mu kwasa ebintu mu nnyumba babimalawo nga bakyankalanye nga TV zonna ziri ku ttaka ng'oli amugamba maze nina mukazi wange nzi sina kyenkweta za fulo magenda namugamba oli mala nga mikwano gy'omulenzi ate bali mu kurecordinga like bu video nga babunsira ne bagamba eno omuliro gwakutte edda nga kikutte bayawukana bubi nnyo wallahi natya mu kutya n'omulenzi saddamu yadde n'atandika okukuba amasimu n'enkwata layini n'engimenya bwenti natya nga ndaba sitaani alina amaanyi ebisi ngenda nembisuula mu ttooyi nabisuula mu ttooyi omulenzi nanoonya omulenzi n'apaaluuka naye natya yatuuka natuuka ndowooza era naye yalaba emyezi nga3 nga nnoonya ng'ataawa ne mugamba nze nina omusajja nemugamba nina omusajja nali sinnaba ne mugamba nze nina omusajja naye nga olw'amaanyi g'abiri natya nembisuula mu ttooyi gyebiri munaaye antu bakola bakola naye kati sikyasobola sisobola sisobola aganyawo sisobola sisobola anjagala nga njagala tanjagala nga agenda ebbanga lyomanyidde omanyi nina abantu bameka benkola waladdeko mu industry nga bagamba nagwe njagala naye era n'abemabbali oba osobola obbamanyi kati okuva olwo n'okyusa empale omusajja omugize naye nga gyebiri eddagala likola kati olaba ayambadde empale eriko butterfly abaana b'ennaku zino bagezi nnyo osanga omwana myaka 17 ng'ali mu gistring nenze sisaajambala nako sigimanyi nawe bajambala nakati naye omusanga akambadde oyogedde ku ekyo neyambaliza Mothers Union yange nedda eno neno nedda eno oyogedde ku ky'abaana abennaku zino bagezi biki bato bintu bya doninasa bino batuufu bamukwate omwana batugaba omwana 15-16 mbadde mbiwulira okuva bakyandika omunoonya nkyagala omwana omuto naye ebyo bya bulijjo mu Uganda abagala abaana abato bya bulijjo basita bangi ate n'abaana bamwe babeera excited ku bantu abo agenda afuuka example kiba kikola amakulu wanaafuuka example naffe abazaala tujja kubeera nga tuli bagumu tugambe nti wayagala omwana w'abenge nga mwana muto oyogedde emboozi eyo naye neddeyo kambireke waliwo omusajja nasooka oluzinga virginity like omulundi ogwasooka naye emyaka gyali 19 gyali 19 naye namala nennumwa nga maama bamugamba tugenda kusiba recently naddamu nenkubira ekisajja esimu nakikubira nga nabye njagala kindeetere kyali kirina like omulimu gwekikola kati nga njala kibindeetere okitegeera kifumba nkoko enaye omukyuma kisiika kawalagala kitunda bling nedda kati netuddawa bino ebifutuna enkoko ewandege
Yo ebitunda chicken kasasiro. Nedda chiwa like bana bavuga tipa. Cha musenyu. Bakulira musenyu bajja ya musenyu. Kati. Duka speed. Kati included that. Bajite ya musenyu. Kati ya? Kati nganchituma. Ngamba kanchiwagire. Tsoko zile waliwe babega. Ngoluchi. Miaka 19 nene ya 19 years. 19 years. Wali mu mate mu constitution ya Uganda oba mukulu. Bali bagala siba wachi. Kati nga womanya abazadde. Bazadde bagi bali bagala nnyo Ssebo nze mbeera omusawo. Omuganda. Omuzungu. Doctor. Bano Omuganda ndio wachigeza nedda. Kati like nga bagala nnyo nsome bambi. Bwe yajiru bajito wajiruzi nga notasoma. Nga womanyi omwana alaluka. Otandika okubeera ngo olukuza basajja. Otandika obogambwako. Nga ndaba nga ne mama wange nnemesa. Nga ndaba nnemesa. Nga ndaba ndi mukulu. Kikulidde. Nga ndaba ndi mukulu. Ngera kifusoba musenyu. Kati njuzi nga nkikubira nga ndakitumya musenyu. Nga nkigamba nkyogera erinnya. Ndeka nesonyi watu mmanyira leka omusajja abere wa mukazi we. Abere wa mukazi we ndeka. Kyansangayo ku dduuka lya mama bino omuzadde byagamba omwana mu holiday genda obeereko ku dduuka. Kigeza mama yali akimanyi nakati akimanyi. Yes. Kijja ku dduuka alinga akimanyi. Lwakuba nti awo yavaawo. Naye bino omuzadde byogamba omwana it's a holiday n'omugamba genda obeere kola gira. Parking ewampewo. Nawe nensonyiwa. Kati kasangati. Nensonyiwa ndeka. Nedda. Okay. Chebando. Chebando bwe chebanda. Nene. Tukireke. Kati nkikubira essimu ngamba kanti wo mulimu. Nali nkimanyi. Okay. Nkikubira essimu. Nkigamba munange nkoyegera kyonga. Kandi tutandika okudda mu mboozi y'emabega. Kale mwana gwe wantyawa biki. Kati nenjiga Charlie Steke. Atakyali. Mali muddamu byaki. Nkugambye nali mutumye. Anti mbozi eri mwaddamu yakyawala muntamira. Nga omanya abasajja beeyogeza. Anti wawo omuntu yako full stop awo. Neetera. Omusajja bw'aba omuntu agamba takyali Steke ebema begalita biddamu. Akugambirawo gwe. Nkozi bagamba batya mu Luzungu? First cut is the what? Is the deepest. Bas. Kati. Kati. Kituuka kyeyogeza kiŋŋamba. Naye nakuyamba. Nemubuuza wannyambazi. Okuggyako virginity yo. Ekintu ekyo kyannuma. Kyannuma. Yali amugumu. Nedda. Kyannuma neŋŋamba gana agasajja bwe gati wegonoona abaana banne baago. Kati essaawa zino kati okula n'okola ki? N'okiraba. Omanyi we nakigamba nkozi omwana we asomerawa. Namuga ngenda munoonya naye tumuyambe. Tugimuggyeko yes. Namuga ngenda munoonya naawe omwana we tumuyambe. Kwagala oyamba omwana nga omwana yeeyamba dda. Nkozi abannaku zino beeyamba kituufu. Namugamba so kati kivuddeko n'enjogera ebya Donnassa. Kitegeera. Ebya Donnassa abaana b'ennaku zino. Bapapala. They papara. Okitegeera. Abazungu mwogera ku Baba TV. Eje tuli abasoga twogera Lusoga. So abaana ennaku zo bapapala. Omwana naye abeera awo nsooka nga omwana naye yenoonyeza Donnassa si kirungi nti kirungi. Naye n'omwana ye amwenoonyeza. Kitegeera wodda ku sayidi z'abaana ennaku zino abaana abawala nze abalenzi b'enkola nabo abaana abawala babeekwanira. Twekwanira abasajja. Oli n'ayagala gye alage n'olaga nti eno t-shirt ya Musaafi, t-shirt ya Travers, ya Keizi. Amukubira amasimu tagakwata olwo nno baamuyitawo once. Najja n'okujja ku mulimu gw'omuvubuka ng'agyambadde. Ng'alinga agamba nti ze uniform kyekyo.
ajja ajambadde akola ku mulimu awo naga akola kanjisabule olwakuba essimu nedda ayinza okubira omulenzi essimu ng'omulenzi takwata ssimu mugimanyi t-shirt nga ffe tuzimanyi kuba ajja ku seeti n'omanya nti n'ofunamu obujjo kitegeera kati n'atandika onoonya abawala beekwanira abasajja nze nkubuulira abawala beekwanira abasajja kati n'abasajja nabo bambi sometimes also basaasira nabo bakemebwa kananga ako kagize bakatadde mu Range Rover bakateekako wali eri musimaya mu Benz fa bakemebwa tukemebwa oba tulina mizimu kinze simanyi nakumanyi nindamu abasajja mufuuse babbola nze nzewalo nenkugamba tweyagale sikigambye tebakyalabika nabayaaye bayaaye kati ate kyova olaba nti kati abaana abawala era bazzeemu kati beetunda tebakyalina laavu kungi naye kuli smart nti okwetudde kw'ennaku zino omuntu alinnyawo na nnyonyi wakanda bakummeka mbuuziza tezembeerayo wakanda bakunyonyi naye bannange singa nali neetunda singa ndi malaayo ekola singa sifa ku nnyonyi naye munnange nebaza mamange engeri gye yankuzaamu actually bangi mu kabokisi singa siva ku nnyonyi wallahi billahi tallahi singa nali neetunda singa siva ku nnyonyi olaba abasiiwuufu bebazirinya ngani tugende maaso osooka omvulire ngani omusiiwuufu agirinya Justin olina gomanyi Justin ali mu industry Justin senga ndekanze ndeka abana balinnya amanyonyi babe bazirinyanga buli lunaku buli weekend bano abana betulaba ababeera ku nyonyi nga tebavaako abali mu industry baba bagenze tembe sina bali mu industry mwekala kuba nti mulaba ffe naye n'abawala obamanyi naawe obamanyi abawala okwata essimu bwoti n'ogiraga omuntu like abasama bajja okitegeera okwegamba omuwaka menu n'omuwaka menu noga waliwo ono Salama Road ono wekololo ono ni bulomule price obimanyi naawe mugenda ofa bagenda kufa bagenda fa kati obera ku TV okwo nga buli kimu kyokola okola bandabe nze nkola byange that's why kyovola wasiri buli wamu olaka fanika akatambulanga engeri gyotudde ku TV osazeeko nga n'ebintu by'omunda biri bweru unaate akikoza atya leero akafaananyi ako actually akafaananyi ako wali ku TV wasalako bino byonna ebyawansi byonna ne bifuluma n'obituwa genda okulaba akafaananyi kali kazunga ne ngamba ya Rabbi nogamba omwana atukoza atya omukazi omukulu akakantu kayitawo just accident kinga wootulaba oti nosala nga bwe ntudde bati nyanyo okutula bwe nti nensalako kakuba ekifaananyi no like temina producer temina kana person ekugamba wali nti owaayo okuleka nga nawe wali ne mpuno mugamba mundeke njolese nawe nedda mulimu ekintu olaba program eziba live eba live once eba eyiseewo ebeeyigize eba live oba tolina kyozza mabega program eba live nira nadda nentuula bulungi nadda yes mu break kyoyisawo kiyiseewo then olokotula bulungi weyogereza eyo nawe nze sina byentunda sina ndi muntu mulamu nno mukakamu naye singa nali ntunda singa ndi katale tolina agent wada akunfunira prima oba akunfunira ani
wadde akunfunira ani ndekanze bagenda kunvuma obusiiwuufu kuno n'obwa black wadde akunteeka mu kampuni ki mubeera mwine ba agenti si gwabireese gwabireese guno tolina agenti kogwe nti oyagala kumpa prima gwadde akumpaani walize mbuziza bubuuza gwe ba agenti omanyi bameka sina gwe mmanyi ng'ombuliddeyo komu era kati mmanyi ogwo ng'oŋŋambye okay balitseka abaana kabakole kamukole ennaku zonna mu abasajja mutandika kikyoleeta ku ttebo kati abaana mubaleke bakole bakabakole ate wakati mu mwagala balina kye baleeta ku ttebo kabakole babaleetere ssente ate omukazi wagamba nti alinayo ennyonyi muleke agenda akole kuba alina kyaleeta wagamba nti ngenze Masindi ngenzeho yima muleke agenda akole wagamba nti agenze Embalala muleke at the end of the day ogenda mbuuza kikyoleeta ku ttebo muleke agenda akireete akikuteerewo bye mwagala balina kye baleeta ku mmeeza era ffe banaye tukyali baba talina kye tuleeta ku mmeeza twetaagamu essaala bajja kugwerera batya nti mwagala mukazi alina kyaleeta ku ttebo mujambale ate oba munaye omwana wafulumirayo manyanga buli kigere kiyingire mu ngatto yo munange nanti zinamu abasajja temukyalina laavu nze onange tukagere mu ngatto kigendemu temukyalina laavu temukyalina laavu nammwe temuyina omwana wa munojja n'obeera naye olunaku lumu noddamu okuba masimu ndi busy simanyi ngenze kujjako Shakira interview simanyi ate simanyi ngenze wa Sindi simanyi ate simanyi tugenda Mbalala nga weefudde busy olwo nga walya toddamu kati obambi otuuka bambi omuwala n'amenyeko omutima nga ye neyeekyawa twekyawa kyawaffe ddaano boolaba nzinza n'okwekasuka wansi eyo bakola bityamu bakyaye ffe waliwo ne yaŋŋamba nkolemu ka challenge aka Gloria mbu lwaki yakugamba nkolemu ka challenge nyashi ojja kuba omusinga ne mugamba mpemu ennaku 3 tezaggwako tezinabo yakakingamba lwakumeka lwa Sande zigwayo lwakubiri kati inshallah mukalinde ku Rocksat nga kikyokulembeza maaso nkulembezeewa manyi ngonabo majibawegali noli naye tulaga amanyi kubayo olugalo nze ngenda kukubayo luyi nze ngenda kubayo oluyi naye lwaki onnyonoona ojja kategeera kaba kategeeza kimwe bakazi bwomi abakulaga nti nze ndimmo naye ajeewulira ateekayo n'amala nago omanyi nze ndi waluyi kati mukalidde ku Rocksat nina bakono ba Bugi njogera nabo Bugi si mukwano gwange nze mukwano gwange Bugi ngovuddeko interviews namukolako naye sirina namba ye talina namba yange tetwogera naye ate abamwetoolodde abamu bakyali bange ate nnyo ankirekera kikugamba kamera kubanga wetutegendereza twanirabayaka action ne nange namulabye ng'ayimba awo yabadde ku Galaxy ng'ate ekintu ayongedde akipikisizaamu maanyi abaana bangambye akyuse ku ngatto yakabeera ku events 3 ngatto yeemu bigenda kukyuka ebyo byonna ekyo kyawedde bigenda kukyuka tekiba kirungi bigenda kukyuka akyuse ku ngatto Gloria ngenda mugamba mumugeya ngenda mugamba zibanga shows 3
oyambala engatemu ng'ate sizamudiringwa nati n'obadde ku speed wabula nga bwayise ng'obadde ku sina shows ng'obadde ku occasions 3 n'engato y'emu mubamu engato ezikwanguyira mubamu engato nga oyingidde mu bino eby'obuntu si byakwanguyira toteekeddwa ate kwogerebwako ku buntu buli mayina bwe butyo mulimu engato nga zikwanguyira ziza okuba ze zimwanguyira omwana yaŋŋambye nti wali kyetwalaba nga yeeyika yalimu banifulumya action abulina amuli bubi afulumya kati nga teri kipya kyagenda sindika kati anti munnange tekyali kipya buli omu kyalinze baga kulaba wali akikola atya waliwo agamu akafuluma ne bagamba ogundi tolina na ddoboozi kati bagala kumala wali akikola atya kati oli waataako waba alina obulala nga 10 kabaka we naye actually kanjogereko awo bwennyini eri abaana abawala waba oyagala laga musajja bintu byo mulage hafu toteekako mutwe ate abasajja notumanya abasajja abali ebweru bebakola ebintu ebyo obadde kimanyi no nkugamba bugambe manyi abasinga okola ebintu ebyo babeera nnyo abasinga osaba ebintu babeera nnyo ebweru wa Uganda asobola okukusaba n'ogaana n'akuwayo miliyoni emu bebi nze nkwagala bebi nze nazze nkwagala wulira namugamba bebi weebale kati lwonoovaamu n'okikola wallahi osanko miliyoni 5 ku ssimu na bebi naye wagaanira ddala okumpa ku bintu bye nagamba bebi wagaana n'ogamba ate wanaalaba ndowooza agenda kumpa 15 nosaako n'oyiwayo wallahi wakoma ate abubamu katono bwe kati n'ategera nti olina gw'oyagala n'ate obuntu obwo teri atagwa mu mukwano buli omu agwa mu mukwano wagwa omukwano gwo gukutuma kutaba gundi obwo nemweddeko gwe mwagala okubba nga mulima nti muli balwadde okimanyi kanula eri emu etambula mu bawala nga 10 mukono gwa kanula owaayi bantaddeko ekicupa bwe weetegereza omukono ng'oli gwe yabadde nayo naye kati ebyo byadde abaana babikyusaamu agenda wali naawe omusawo omutwalo gumu n'ekitundu oba omutwalo ne bakusaako kanyolo eyaddala n'omusaayi n'okwata leki nga gufuluma bwe bati byonna omusawo afumita n'ofumita kati abalabi kuba be bakyali ab'e Masaka abakola ebyo nesiba wano Salama Road waliwo n'ako akantu kebawoza mbu amupregnant abaana baakatambuza ng'olaba akantu ke kamu olike bakakusindikirako tebakakusindikirako gasiya simubeeramu oyagala n'ojja n'agirawo wokiŋŋambira bwoti tulina family doctor jangu family kati nyumya awo wennyini emboozi mwina family doctor ng'akola atya anti bw'oba kiba kituufu family doctor wajjanga ŋŋamba atya nga tugenda nga ngenda wa family nga ngendayo yes nga tugenda family doctor agenda kuŋŋamba atya akebeza ki njagala nkubuuza munziremu buki bateekamu ki nti otwalayo ki family doctor nakebera musulo oba nakebera mu kyuma if you're pregnant mu kyuma nedda wabaawo olubuto olw'emyezi ebiri oba ogumu mubugenda mudamutta mu nga ngumuwa ng'akeberanga mweruli ate nga teruli ndumuwa n'akeberanga mweruli nga ate teruliimu n'abaana bagezi ndumuwa wallahi balumuwa n'akebera nti mweruli nga teruli mwenna nga mbalese mutudde awo ne mbaleetera omusulo gwammwe era abaana babikola n'afunayo gw'oli ali olubuto najja nagwo mukasawo mulimu kati n'obuweke bwe bamera obukola ki obulaga nti oli luto nga toli agonze agatunda omulimu gw'esikoze teguli emyaka gikyali mivubuka mirimu mukoze mingi nnyo tobwira bulangu bwa kisiro kukyalo yange tomanyi nabantu kubba abasajja agoze agatunda nze agayina naye abasajja balina kuzina actually
naye nga bambi n'abasajja bambi abaagala abakazi ebyaddala mwebali gye bali nze siwakana wallahi gye bali nedda gye bali ekyo kyo nange nkiwakaniramuko gye bali ebyaddala si omu si babiri yes nga nange nkimanya njagala ebyaddala ye nga nange mwagala ebyaddala no kyengeza kugamba nti si omu si babiri nga njagala ebitali nga njagala ebyaddala like I think nina chance eyo nga banjagala ebya true love yakola atya ogambye so omusi babiri kitegeezo yali akwagala ebyaddala omu wamukyawa n'okufuna ng'omanyi otyo oba bakyali bombi gwamanyi sikakaleega ebbeere terigwa nansonyiwa David endi muliro gw'obomba ddi okubombawo okuva mu Uganda obadde olina gy'owa okuntwala teri munaakola ku TV oba simanyi ekibulimu plan mutwege kibaamu kubomba tujja bomba mu kiseera ekituufu inshallah kankugambe ekigambo kino 70% abana bali mu media ebirozo byo byonna biri mu kufuluma tujja bomba mu kiseera ekituufu inshallah kiseera ekituufu kinajja tugenda bomba mune tunoonya sente Uganda sente yafuuse sente omusajja kwana n'atandika okugamba kikyoyina oyina ki notandika ti ninayo akalega aka green aka black nagamba sigambe ebyo ate simanyi naye engatto za simala za Niki ninayo Puma nagamba si ebyo nakubuuza oyinayo akayumba omwezi ofuna sente omusajja atulana nakubuuza omwezi ofuna sente mmeka nakubuuza omwezi ofuna sente mmeka ensi yatabuka kati katunoonya sente ebyo byonna tebikyakola actually tebikola byabwereere simanyi nakula bulungi simanyi andi mulungi uwa byonna bigwera mu kukola gye bigwera oba oli mulungi oba olina bambamuwo oba olina hipsiwo oba oli wakulooca solution kukola kubaamu n'akasente kyekikola waba nteekamu nange muteekamu gweva nekwekyo kyenkugamba ennaku zino abakazi balabirira abasajja ebyaddala gye bali munnange ng'omusajja takola nga bamulabirira naye beebale kuba bagumiikiriza naye maama omukazi naye nno waakulabirira oba olabye ennaku tulangira nina gwe nawola emitwalo gyange gyali etaano nga tuli mu laavu nakubira ne nazaala wange essimu naginoonye ennamba ne mugamba oyo namuwa sente zange nemuwa emitwalo etaano naye nga jasi tukyankalanyemu kati oye mukazi nakugulira essaati buli kaseera abaagibuuza nga gy'obeera ozze oyambadde zize nenkubuuza ani empale yange eriwa njiyita nayange nga nagigulira ye empale yange gye naggulira eriwa toteekako na kye naggulira ogamba ani empale yange eriwa nakubuuza omusajja mpale ki eri ya blaaka ngolowooza omubuuza ye eri gye naggulira ani eri gye naggulira luvannyuma buli w'omulaba oba ogimubuuza ye nga tokyajambala ng'olingira mugulira uniform ti gy'alina okwaba n'ogiteekako n'oginoonyereza naye ng'omusaza omusajja wattu alina engoye ze kati omukazi okukulabirira nno oba nno naawe okwesiba bbiri nange nkola wagezi olubuto era olinga kati kasuku nengamba ogezi olubuto olinga kasuku mulina sente mmwe mulina sente tabyeko byawe sagala kamanyiiro